Obujulizi mu kooti obuluma father eyatta mukwano gwe olw'omukyala secret lover buwuniikiriza. Ate Aaron Kiiza lawyer eyali musango gwa Besigye wali mu kooti Marshal Makindye yasibwa emyezi 9 asabye okweyimirirwa era naawe ensonga ze lwaki. Shamimu Malende famire ye bwetu esabye abagalwa Shamimu Malende n'ab'emikwano nti bamuwe mwakadde bagize bakyalekedde ogenda okumulambula ti obaoliawo omulwadde yeetaaga okuwummula. Teweerabira Timu Property Consultants Limited abaagala okugula ettaka oba okutunda ettaka kw'ossa ne kalonda yenna goba ku nsonga z'ebyapa n'ebirala. Timu Property Consultants Limited enamba zaabwe weziri awo ku mboozi eno yennyini. Ate Hillside View Apartments nabo munnange we bali nnyo wali ku Ntebe Road ku Kasozi Jjanyi okuliraana Church wennyini awo apartments ezirimu buli kimu otwala butwazi tulo. Ate nga munnange bakugamba nti transport wabwerere gwe ava ku airport ennyumba zirimu buli kimu apartments zirimu buli kimu wifi yabwerere amasannyalaze tegavaako security eri ggulugulu n'ebirala. Omusawo wano ku Uganda Atalagi waali nnyo gwe munnange tupooca n'andwadde kuba bukubi ku nnamba zaffe emesembe 15 endala 73 subscribinga olaikinge ate osharinge. Ndowooza tutandike ne father ensonga z'omukwano gwe zaasobako era nga munnange ensonga ze ziri mu kooti era munnaye ku nsonga eno office eya Director of Public Prosecutions DPP bano bamaze okubeera nga munnange baleyinga base era nga eno yeewuunyisizza abantu baleese shocking evidence obukakafu obwewuunyisa ennyo mu kooti munnange ey'omulamuzi wali Entebbe era nga Catholic priest ono father ono munnange kigambibwa okuba nti yatta mu bukambwe obw'amaanyi omusajja era nga kirabika omuntu ono bwe yatta baali balina embiranye ku mukyala obukakafu poliisi ebufuna okuva ku ssimu n'ebintu ebirala. Waliwo era ne message ze baasanzeeko ku ssimu ye eziraga nti father ono balina ebbanja oba yalina ebbanja lye yalina okubeera ng'asasula eri mukwano gwe oyo gwe yatta milioni nga 6 ebyo biri awo. Naye ate munnange kitegeeza nti ogwo gwali mukwano nankolagana wakati wa father ne mukwano gwe munnange gugenda okubeera nga nkunnyonnyola. Kakati munnange prosecutor Janet Kitimbo ono bw'atyo aleese obujulizi mu kooti obuluma Reverend Father Dominic Alinga January nga 11 bino we byaliwo era nga obujulizi obuliwo nga bulaga ekifaananyi ekyokulya omunne olukwe ennugu wamu munnange n'ekikolwa ekyaviiramu okufa oba eky'obutemu. Kati Father Alinga kigambibwa okuba nti yatta mukwano gwe ow'oku Lusegere ennyo ayitibwa John Bosco Ngoroko. Ono munnange yali mukozi owa Uganda Revenue Authority URA era nga oluvannyuma lw'okukizuula father ono nti Ngoroko mukwano gwe yali ate alina engeri gy'apepeyaamu ne secret lover owa father Alinga. Oba kitegedde Ngoroko mukwano gwa father Alinga. Kati father akizuula father kwegamba nga bafather tebakkirizibwa kubeeraga bengeejiga mu bintu bya laavu. Naye kati father ono ng'alinayo secret lover bw'atyo munnange nga mukwano gwe John Bosco Ngoroko akimanyiiko ate John Bosco Ngoroko laba bw'agenda ategula emmaali ya father. Kaakati munnange to make matters worse Ngoroko kye yakola Ngoroko mukwano gwa father ate afeya oba love ey'enkukutu father gy'alina n'omukyala gwe tutalina mu kifaananyi oba tutalinako linnya gwe twogerako ow'ekyama secret lover wa father
jukira nti father ye abeera naye mu nkukutu ate Ngoroko ye wonna waayagalidde abeera naye apepeya father abiraba. Kakati munnange Ngoroko kye yakola ate n'exposinga n'agenda n'abyasanguza mu kyaki. Kakati munnange father alinga ate tebamususpendinga olw'ensonga ezo. Kakati munnange father alinga bwatyo ensonga ze zaali zakubeera nga zakyama, naye olw'okuba nti nno yali akutte ekkubo eryo eritakkirizika ate nga ye abikola mu nkukutu, kyokka ate mukwano gw'Engoroko ye omuntu y'omu omukyala gwe baliko bombi ate ye ali naye mu lujjudde. Kati n'akirabanga ekyokumulyamu olukwe, mukwano gwe amuliddemu olukwe kuba kimanyiiko ate laba addidde abitadde mu lwatu. Munnange father bw'atyo sitaani n'amwambala. Kati okusinziira ku ludda oluwaabi olwa gavumenti obujulizi bwe bulina, bano batugamba nti nno ku lunaku olwo father lwatta mukwano gwe Ngoroko gwali mwezi gwa 8 katwogera ku mwaka oguwedde. Father alinga mwaka oguwedde 2024. Father alinga bw'atyo yaperereza mukwano gw'eno Ngoroko ne bayingira emmotoka era nga kwegamba yeefudde nti bagenda kubyogerako bali konsayiringe. Ndi munnange nza nti naawe omanyi tintenzikiriza naye ate kati kale goba kati kale wakandikire naye nga bw'omanya ebintu naawe embeera agezaako kukola ki yeefudde agenda okuteesa okurikonsayiringa ne mukwano gwe. Munnange ebifaananyi ku CCTV biraga ebifaananyi byakwatibwa kamera ez'oku nguudo biraga ababiri bano nga bwe batyo bali ku luguudo olwa Kampala Entebbe Express Highway. Kakati mu kifo ky'okubeera nti nno batudde kwegamba bakkaanye mu mirembe, munnange father ye yali yasalawo dda mu kiseera ekyo era nga ayagala revenge era nga tali ready kubeera nga asonyiwa Ngoroko olw'okubeera nga munnange yali yakiraba nti asusse okumujooga okugenda n'abeera nga ate apasula kabiitewe. Kakati nti mu kawungeezi ng'ekiro kye kirina bakubeera nga obudde tebunaziba, father alinga nti yalabwako ng'agula akambe wali ku Portbell supermarket ekireka era n'agezaako kubanga akagezaagezaamu bw'ati bamulaba agezaagezaamu kamera ze supermarket ziraga ng'agezaagezaamu nga balowooza oba yagenda kusala apo kugamba nga okunoonya ddala kano kanaasobola okufumita mu ngeri efaanaganako bw'etyo. Munnange era akambe ke kamu oludda oluwaabi lugamba nti ke kaakozesebwa okufumita mukwano gwe ono Ngoroko ku mumiro. Yamusala omumiro era munnange okukakkana ng'ate takukutudde, yamusala omumiro akambe kasala kapya. Kakati mu ssaawa zaali eyo mu 5 ez'ekiro father ono bw'atyo n'atandika okola obulumbaganyi bwe ku mukwano gw'Engoroko mu mmotoka. Katoolo nga amunenya okubeera nti yaddira ebyama bye yali ategeddeku nti father alinayo akantu kebbali. Katoolo n'agenda ate abyexposinga eri church leadership. Kakati nti mu kuwanyisiganya ebigambo mu kukaayanaawo munnange amaloboozi ne gagenda waggulu. Lwaki ng'oli bw'akola kibweyebuzaako atajjukira nti kwali kyalibadde nti yagenda namu exposinga naye ate n'okubeera ng'ategula. Kakati obusungu
munnange father ne bumujjula era mu kaseera ako n'afumita Ngoroko mu nsingo amufumita ekiso kuba yali yasazeewo dda nina okumutta. Kakati munnange Ngoroko ono omusajja eyali nga ali mu mbeera etategeerekeka, ekiso kimu kimaze okumuyingira omumiro nga ava mu musaayi gutagambika, bw'atyo ne yeerwanako n'afuluma emmotoka mu ngeri ey'okubeera nga awa Manta okulaba nga yeetaasa. Kakati olwo waaliwo pikipiki yali eyitawo era nga eyali agivuga bamuyita Mugisha. Kati n'alaba Ngoroko nga agezaako okuba nga adduka akutte ku nsingo bw'ati nga afa, nga awoza kimu munnyambe munnange nga tannaba kubeera nga atuukawo Mugisha okuyamba. Kati father alinga naye n'avaayo mu mmotoka nga alikanira waggulu, omubbi. Kakati Mugisha n'asooka ne yeetegereza mu kulemerako. Kati ate munnange father alinga n'akyusa akatambi n'ala nkugamba nti Ngoroko abadde muganda we era nga yeetaaga obuyambi, nti muganda we nti ono muganda wange yeetaaga buyambi. Kakati mu makkati awo father agezaako kubikkirira. Kati olwo naye n'atula ku pikipiki ya Mugisha agezeeko kulaba nga bavuga basemberera Ngoroko eradduka awoza mu nnyambe. Kati olwo father alimbye Mugisha omuvuzi gwa bodaboda ti oyo muganda wange naye yeetaaga buyambi. Kakati olwo bagezaako kubeera nga bamutrackinga down. Kakati nga bamaze okubeera nga bamutuukako, ate father yabuuka bubuusi ku pikipiki n'addamu okukola obulumbaganyi ku Ngoroko. Bw'amukuba bw'amusamba munnange ng'ayagala afe. Ngoroko munnange mu mbeera enzibu ennyo. Olwo Mugisha ayambyeko father bimusobedde, ndowooza akirabye nti bizibu nnyo okubeera ng'atuukiriza kye yali badde akola mu kumalawo obulamu bwa Ngoroko. Adduka Mugisha ateeka Ngoroko ku pikipiki amutwala mu ddwaliro. Kakati munnange eyo gye yasize omukka ogw'enkomerero, ate era ng'amaze okubeera nga awa obujulizi, ng'amaze okwogera abuulire ba family members n'abasawo kiki kyali kimutuuseeko. Kakati munnange yakwata essimu n'akubira essimu abooluganda n'abannyonnyola nti bannange mujje muno n'omulambo, nze sikyalina bulamu, ngenda kufa. Father alinga anzise olw'omukazi. Kakati munnange bye bigambo ebyasembayo n'asika omukka ogw'enkomerero. Kakati munnange oludda oluwaabi olwa gavumenti lutunnyonnyola engeri father alinga gye yagezaako okulaba nti ate adduka nga oluvannyuma lw'okukola ekikolwa kino eky'obutamu ennyo, bw'atyo n'adduka oluvannyuma lwa Ngoroko kubeera nti ateereddwa ku pikipiki, akirabye nti bodaboda azze okuyamba. Kati olwo kigambibwa okuba nti father teyasooka beesonyiwa mu kudduka okudda mu mmotoka, yagenda n'agisimbula. Kati olwo Ngoroko bamutadde ku pikipiki, Mugisha amuvuga, father n'ajja n'agezaako kutomera pikipiki, bonna bakole ki? Bafe. Naye bannange ng'alemereddwa mu kugezaako ebyo byonna, father kye yakola n'apaakinga emmotoka n'adduka. Naye nga ebyo byonna bibaddewo, father alinga olwo anoonya gy'adda. Kakati awo embeera ebizza, anoonya gy'adda, n'agenda wa mukwano gwe mu nnyumba emu, era eno yamukakasa omusango gwe yali akoze. Kakati ono n'amumatiza mukwano gwe nti wali badde weewaayo,
mu mikono gy'ab'ebyobuyiinza. Era munnange okukakana ng'akkiriza ne yeewaayo obujulizi weebuli bw'amaanyi nnyo, era nga oludda oluwaabi lugamba lulina ebifaananyi ebya CCTV nga balina ne forensic reports kw'ossa ne postmortem examination, era nti balina ne crime scene reconstruction, DNA analysis wamu ne telephone records okukosa n'ebintu ebirala ebikozesebwa nga obujulizi akambe n'ebirala okuprovinga keesi eno. Kakati munnange omulamuzi Siteera Maris Amabilis bw'atyo yategeezezza nti Father Alinga omusango gugenda kubeera nga munnaye guwulirwa High Court, gigulina okubeera nga guwulirwa kati paka munnange nga ensonga eyo eyingidde High Court, kitegeeza aba alina kusigala mu kkomera ery'Ekigo mu nkomyo nga bw'alinda justice. Ate ye munnange lawyer Aaron Kiiza bw'atyo amaze okukola appeal ayagala bail, era Kampala lawyer Aaron Kiiza ono bw'atyo bamusindika mu nkomyo emyezi 9, era nga bino byakolebwa mu General Court Martial. Bw'atyo amaze okubeera ng'asaba yeeyimirirwe, era nga bino munnange bibadde bali mu High Court Criminal Division mu Kampala. Kiiza bw'atyo akiikiriddwa, era nga naye jjukira nti yali akiikiridde opposition leader Dr. Kizza Besigye wamu neko accused Obed Kamulegeya. Bw'atyo naye munnange ate asabye yeeyimirirwe, era nga basualities abaleese okukosa n'obukakafu talina gy'agenda kubeera nga addukira kubanga alina amaka Central Kiwatule Zone wano mu Kampala, era nga ajja kusobola okubeera ng'agondera amateeka gonna kubanga tazanga ku musango gwonna okuleka ogwo tagenda nkumukomera, okuleka munnange ogwo ogwanvunaanibwa mu kooti ey'amagye, ate era nga yeesigama ku nsala eya kooti enkulu nti kooti ey'amagye terina buyinza akubeera ng'ekwasaganya ensonga z'aba civilians. Kale bw'atyo akakasizza nga bw'alina abaana, agambye alina abaana, omwana omu wa myaka 4 omulala wa myaka 10, era nti ye breadwinner ewaka yaleeta ekyokulya ate okukozesa munnange n'emirimu gye nga professional lawyer mu kampani ye eya Mugisha and Company Advocates, nti yonna munnange giyimiridde mu kampani eno eya Kiiza and Mugisha Company Advocates. Kale bw'atyo okusaba kwe katusabe kuyitemu kubanga okusinziira ku baluuya be bakakasa nti byonna bigenda kutambula bulungi kuba omusango gwe gweyimirirwa, kisinziira gweyimirirwa ku ndowooza y'abaani, kubanga Attorney General yagamba nti baamuwa fair trial. Ye fair trial ki? Ate olidde ng'emisango bagijja mu kooti Martial bagizze eno mu kooti civilian court. Kakati kiba kitegeeza ate ogamba otya fair trial ate nga byali mu kooti y'amagye, ekyo nakyo saakitegeera. Shamimu Malende munnange famire ye ekubye omulanga mu buwombeefu n'esaba bonna abagenyi ababadde nga bayiika mu ddwaliro okubeera nga bamukyalira okubeera nga bagizze bayimirizaamu. Era Honorable Shamimu Malende gumumanyi obulungi nti yakuba mu Parliament mu biseera ebya biiru y'emmwanyi, naye nga obaoliawo circumstances mwe baamukubira mu ngeri gye baamuyisaamu tezinaba kubeera disclosed, tetunaba kubeera nga tumanya nti ddala abasajja baamukuba batya, naye nga obukakafu munnange weebuli okuva likiri nti abasawo bakakasa nti yakosebwa nnyo. Naye bw'atyo famire ye badde esazeewo nti kaasigale mu ddwaliro mpola mpola nga taliiko nnyo bantu bamukyalira, era maama we gwe basazeewo nti oba oliawo yekka y'aba amubeerako, nti abantu ababadde bayiikayo okubeera nga bamukyalira bagize balekeraawo, bagize balekeraawo paka nga omulwadde awonedde ddala, awonedde ddala. Era
bano ne basiima nnyo abantu omutima gwe balaze okubeera nti nno babeereddewo nnyo Shamim Malende, naye ne bagamba nti munnange olwa safety precautions we are no longer receiving visitors to check on Honorable Shamim Malende. Agamba nti ali wansi wa direct care eya maama we, era nga munnange basiimye nnyo abantu bonna ababadde bagezaako kubanga bamanya n'okugezaako okugendayo okumulaba, kubanga jjukira nti kakati abantu bagendayo bangi nnyo oli awo nti omulwadde tawummula nakuwummula. Katumusabire munnange awone. Sigenda kusukkawo nnyo wano, tusigala te mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large nga bulijjo. Mukama Katonda abakuume.